Mukama Katonda atudde ekisa n'okwagala nga tugenda okuyegako mu kitabo kya Yokaana. Tusaba Omwoyo Mutukuvu atulungamye mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amina. Tweyanziza nnyo tweyanzeege okwongera okukakasa ensonga nga tutandika ekyokuyiga nti olunaku mukadde waffe eyali Ssaabalabirizi Dr. John Kakembo awamu ne maama ekiseera kyabwe nze njiyita mbaga kusanyuka ogenda kumulabako ng'asanyuka ku luno ababadde bamuwulira obuwulizi wano era twakkiriziganyizza nti leero tokolaki tojja weetegeke tugenda kubeera naye mu kwebaza Katonda ate ekirabo kino kigenda kuzimba si bwe kiriba naye kigenda kuzimba kanisa ya Shalom, kanisa y'obulabirizi nze bwenti bwe njagala okiyita kale tugenda kubeerayo bajja tuwa endagiriro wano kozi musumba yatukkiriza okuwaayo ennamba ye atasobodde kujja Shalom, atasobodde kujja ku Shalom ekiraba ali waddembe okukiyisa ku mobile money ku simu ye yennyini, ku simu ya musumba yennyini 0772 50 44 44 0772 50 ne 4 emirundi ena ofuna tata waffe Dr. John Kakembo. Sebo tata owa lesson tutandike n'emiramwa emikulu gye tugenda okutunuulira mu njiri ya gospel mu njiri ya John obonero obusonga eri ekkubo. Tulabye tulina enjiri, tulina Makko, tulina Matayo, tulina ne Luka. Oli ne yeebuuza nti kate Yokaana waaki ng'olwedde ziri esatu weziri naye Yokaana kyayawukana mu kaddamu ekibuuzo kye twebuuza buli kaseera nti osobola okukkiriza Yesu Kristo gw'otaalabako. Ekitabo kino kyawandiikirwa ffe abataalaba ku Yesu Kristo era ekitabo kino kyawandiikibwa Yokaana atali Yokaana omubatiza, Yokaana omuyigiriza wa Yesu Kristo oba omutume. Era tulaba nti yawangaala nnyo, ye yasembayo okufa ku bayigiriza ba Yesu Kristo 12. Era tulaba mu kitabo kino nti nakyo kyawulwamu emirundi ebiri ng'ekya Makko. Kino essula 12 ezisooka zoogera ku bubonero nga bwe tugenda obbulaba. Endala ezisigaddeyo zoogera ku kitibwa nga zitusongera ku musaalaba. So abawandiisi bangi abawandiika ebitabo bino ebya Bayibuli naye Yokaana enjawulo gy'akola nti atubuulira lwaki awandiika era atubuulira lwaki Yesu yakola obubonero. Era bwe tugenda okutandikira mu Yokaana essula 2 onyo lwa 3:31 kitabo gy'ekisembera eyo atubuulira lwaki Yesu Kristo yakola obubonero. Yagambye nti waliwo n'obubonero bulala bungi Yesu bwe yakolera mu maaso g'abayigirizwa obutawandiikibwa mu kitabo kino. Ne buno bwawandiikibwa mulyoke mukkirize nti Yesu ye Kristo omwana wa Katonda era bwe mukkiriza mube n'obulamu mu linnya lye. Nkale ekiwanuka kantandike naawe atusomedde obubonero buno lwaki bwawandiikibwa, lwaki Yesu yabukola. Tukkirize nti ye mwana wa Katonda, tukkirize nti alina obuyinza obumala. Yesu yajja ku nsi abantu bangi abaagaana omukkiriza newankubadde nga baali bannaddiini, naye bw'atandika okukola ebyamagero n'obubonero kyali kibamala okumukkiriza nti ddala kituufu alina amaanyi ag'enjawulo. Kyala Kabiza, okukkiriza kuno kutuyambe ki? Kutuyamba okuba n'obulamu ng'olunyuyi lwaffe olw'okujjukira bwe twatugambye omukadde lwatusomedde titukkirize tubeere n'obulamu. Kubanga ne Sitaani akkiriza nti Yesu Kristo Katonda naye okukkiriza kuno tekimala. Okukkiriza kuno kutuyambe tufune obulamu obutaggwaawo. Kyekyali ekigendererwa ky'obubonero buno. Naye njagala tusome mu Yokaana essula 12 onyo lwa 37 tulabe ekigendererwa kino kyavaayo.
Yokaana essula 12 olunyiriri lwa 37. 37 agamba newankubadde nga yakola obubonero bungi obwenkanidde awo mu maaso gaabwe tebamukkiriza. Ekigendererwa kyakukkiriza naye tebamukkiriza. Naye si bonna nti tebamukkiriza, tulinayo betumanyi abakkiriza. Brian, soko betumanyiko abamukkiriza. Betumanyiko okuva wali waggulu wetubadde kyembadde ndanjagala okwogerako nti ayogedde nti ne Setaani yali akola ki? Amukkiriza. Naye ng'ate bwakkiriza nti ye Katonda tayagala ate kweyongerayo kumukkiriza abeere ki? Abeere mu bulamu. Abayigirizwa abamu ku bo bamukkiriza. Kyokka ate era okuyita ne mu by'okuyiga ebya Makko era twalaba nti mwalimu n'abakyala abalala abamukkiriza. Kyala Kabiita. Mu bamukkiriza tulinamu ba Nikodemu, Yayiro, omukyala ow'ekikulukuto, omusajja ow'eggereseni yaliko dayimoni, Balazaalo n'abalala bangi. Naye abatamukkiriza nabo baalina ensonga lwaki tebamukkiriza. Kati awo njagala tujjeka ngenda sooka mukadde Kiwanuka. Kiki ekiviirako abamu okumukkiriza abalala ne batamukkiriza? Kiki ekiviirako abamu okumukkiriza? Lwaki abamu bakkiriza abalala ne batakkiriza? Sebo ndowooza. Endowooza zaffe zaawukana. Bwe tukozesa Katonda yatuteekamu bwa Katonda bwe. Bwe tukozesa amagezi agaffe waffe tusinziira awo ne tukkiriza oba ne tukola ki? Ne tugaana. Dembe lya buli muntu. Dembe ly'okwesalirawo. Lyakwesalirawo. N'olw'ensonga eyo, ensonga lwaki abamu tebamukkiriza. Ekisinga okuba ekibi ennyo nti ate abasinga obungi be bataamukola ki? Be bataamukkiriza. Abaamukkiriza tubabalira ku ki? Naye ng'ebyakolwa ate byakolwa mu bantu bonna. Ako kabonero akalaga nti ne mu nsi eno mwe tuli waliwo abafaanana, waliwo ekibiina ekinene ekiyinza okuba nga kyogera n'okumutunuulira Yesu naye nga tebamukkiriza kutambulira mu ebyo byakola. Kyala Kabiita. Kyekitegeeza wadde obubaka tubufunye ffenna mu budde bwe bumu nga tufunye obubaka bwe bumu mukadde kyoganye nti buli muntu waddembe okwesalirawo. Mpozi n'ekirala lwaki tebakkiriza abaaluli n'abamu kati tebakkiriza kubanga emitima mikakanyavu. Sitaani atudde mu mitima gyaffe agigumiza nti atuzibye amaaso n'ekirabika ng'ekirabika buli kaseera nga buli omu asobola okiraba tebakikola ki? Tebakiraba. Nga bwe tuzze tuyiga ku basajja bali abayagala ng'okutulugunya Yesu buli kakisa ke balowooza nti bayinza okukakozesa. Emitima gyabwe gyali mugumu ku obubonero buno yalinga abukola naye nga be emitima mikakanyavu tebaagala kumanya. Tweyanjeza kati abo tubasalidde magezi ki? Kuba tulina groups 2 abakkiriza n'abatakkiriza. Tulina kyetuta amazima gano bwe gajja nga kkirize kiki kye neetaaga okukola. Kansooke mwami Ssewankambono. Twakirabye nti twetaaga okusaba. Amiina. Twetaaga okusaba era n'okwongera okwegayirira Katonda atuyambe okutuggyako olufu omulabe Sitaani lw'aba atutadde ku maaso. N'ekigambo kyennyini eyalina Yokaana ono. Yokaana ayogerwako ng'eyali omwagalwa ennyo Katonda era Yokaana amutegeera nnyo. N'olw'ensonga eyo engeri yokka eyinza okutuyamba Yesu agambye mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi mugende mufuule amawanga gonna abaki? Abayigirizwa. Abantu bano tuteekwa kugenda nga tubategeeza obulungi bw'oyo n'ebyo bye yakola kisobola okutuyamba okumutegeera. Mpozi ne Yakobo atuwa amagezi mu Yakobo 1:5 nti bwe tuba tuweebuka mu magezi tusabe Katonda atakola ki? Atamma. Bwe tumusaba ye mwetegefu okutuwa.
Amina. Tugenze ku kabonero akasooka ke tugenda osanga mu Yokaana essula 2 onnyo olusooka paka ku 11 kadde katusomereyo. Olunaku olwokusatu ne wama embaga ey'obugole mu Kaana eky'e Galiraaya, ne nnyina Yesu yaliwo. Yesu ne bamuyita n'abayigirizwa be ku mbaga. Naye omwenge bwe gwaggwaawo, nnyina Yesu n'amugamba nti tebalina viinyo. Yesu n'amugamba nti omukyalo onvunaana ki? Ekiseera kyange tekinnaba kutuuka. Nnyina n'agamba abaweereza nti kyanaabagamba kyonna kye mukola. Waliwo amasuwa ag'amayinja 6 agaateekebwawo olw'empisa y'okutukuza kw'Abayudaaya, buli limu nga livaamu ensuwa nga 2 oba 3. Yesu n'abagamba nti amasuwa mugajjuza amazzi, ne bagajjuza okutuuka ku migo. N'abagamba nti musene kankano mutwalire omugabuzi w'embaga, ne bamutwalira. Awo omugabuzi w'embaga bwe yalega ku mazzi agafuuse viinyo n'atamanya gye gavudde, naye abaweereza abaasena amazzi baamanya. Omugabuzi w'embaga n'ayita wasizi omugole, n'amugamba nti buli muntu asooka okussaawo viinyo ennungi, naye abantu bwe bakkuta n'alyoka assaawo embi, naye gw'oteresa ennungi okutuusa kankano. Yesu ke yasookerako okukola mu Kaana eky'e Galiraaya, n'alabisa ekitiibwa kye, abayigirizwa be ne bamukkiriza. Tweyanziza mukadde. Tugambye Yesu Kristo akola obubonero buno abantu bakkirize. Mu kukkiriza kuno bafune obulamu obutaggwaawo, si bwe tugambye. So kiki kye tulaba ku kabonero kuba twalisuubidde akabonero akasoose yalizoba n'azuukiza omufu, naye akabonero akasooka akakola Kaana ate ku mbaga. Kiki kye tuyigawo awo, mukyala Kabiito? Mu bye tuyigamu ebiro ebingi, nalabye nga Yesu Kristo ono twayigako ku buyinza. Obuyinza abulina kuba twamuyigako nti ye kigambo eyaliwo okuva ku lubereberye nga tewali kitaatondebwa waataakola ki waataali. Naye mu buyinza bwe obwo bwonna mwetowavu ate mugumiikiriza. Agambye nnyina nti ekiseera kyange tekinnakola ki tekinnatuuka. Okumanya mu muwombeefu ekyenkanidde awo tagaye nti bonna mu bakuŋŋaanyi buli eyagala okunywa buli omu ajje n'ekikopo kye. Ekyamagero akikoze, naye mu mbeera ya bukkakkamu, si ya kusasamaza. Tweyandiza mu mbeera ya bukkakkamu, kitayise bantu mujje mulage mbalageko. Mu bukkakkamu. Obukkakkamu ng'obutadde ebbali n'okulumirirwa. Agambye nnyina nti ekiseera kyange tekinakola ki kinatuuka, naye bw'atunuulira obwetaavu obuliwo alumwa. Amen. Kakati oyo Yesu alumwa abagamba nti kale musene amazzi mujjuze amasuwa ago. Si mukwagala kweraga olw'obubonero, naye olw'okulumwa kubanga ebyokunywa byali biweddewo. Ekitegeeza abantu bakyali njala. Beetaaga okukkusibwa. Haleluya. Ekirala ekyewuunyisa, bwe batutte eviinyo eno ne bagitwalira omukulu gye tuyita MC, n'amugamba giroote ozeeko n'omugabuzi. Bwe bakebera, omugabuzi agambye nti batera okuteregeka ebikoze eki ebyonoonese ebitali birungi ng'abantu bamaze okukkuta, lw'onooba wategwa okutte n'okwaleeta akalungi akabadde kwoleese. Kati ekitegeeza nti ye Yesu Kristo mukubye yali akola olw'okwagala okukuuma omukwano n'onkolagana ku mukolo guno, yakola kisingayo bulungi, takola bya wakatikati awo. Ebya Yesu byalubeerera ti okuva lwe yalinnya ku mbaga paka le yaggwa nga banywa cream, tewaali anywa biri diluted. Pozi ekirala ekyewuunyisa, kuba twogedde ku bubonero buno nti butuyamba okukkiriza. Maama wa Yesu agambye abaweereza bali nti kyanaabagamba kyonna mukole ekyo.
kitegeeza bwe tukkiriza okutambula nga Yesu bw'ayagala obulamu butugondera ate ne buba bulungi nnyo. Tweyanziza Mwami Kuteesa. Mbadde nnake nalenge mu kyamagero kino ekyasooka nze sirabamu mbeera ya kwegayirira Kristo. Bambi ye bwe yamala okutegeeza maama we nti naye ekiseera tekinnakola ki ne biggwa n'atunuulira obwetaavu n'akola nga bwe kyetaagisa. Ffe tulinda kutwegayirira okuweereza nnyo. Kola kino nsobola okukola kino, awatali kino sikola kino. Kuteesa wangi n'otulumya kubanga okimanyi bw'otaabe ggwe teri agenda kukikola. Tukuweereze ku mukadde, tukuweereze omusumba. Tweyanziza kyenalabeewo tewanditaddeyo linnya lye Yesu wabeera ku mukolo ogutambula. Wabeera ku mukolo ogutambula. Weewaawo. Naye kyetulabawo wano ekigambo ekisinga okututabula wine, omwenge. Kubanga mu lulimi Olugreek, Oluyonaani, oinos kitegeeza ebintu bibiri, omwenge ogutamiiza n'ogutatamiiza. Kati challenge gye tusanga kansooke nkutereezeemu awo, teguba mwenge ogutamiiza n'omwenge ogutatamiiza, kiba kyakunywa ekitamiiza n'ekyokunywa ekitatamiiza. Tugendera awo. Yesebu tukakasa tutya wano nti Yesu ekyokunywa kye yakola kyali kitatamiiza, kubanga olulimi lwe bawandiikiramu terwawula. Mukadde Kiwanuka olunyiriro lw'ekkumi lugambye n'amugamba nti buli muntu asooka okussaawo evviinya ennungi, naye abantu bwe bakkuta n'alyoka assaawo embi, naye gw'oteresa ennungi okutuusa kankano. Ekyokunywa kino kyali tekitamiiza naye kyali kikkusa, kyali kiwoomu nga kikkusa. Waliwo enjawulo ey'okutamiira ne wabawo n'enjawulo ey'okukola ki? Okukkuta. Tulya emmere kukkuta, tunywa juice kukkuta, banywa omwenge kutamiira. Mu lulimi olwaffe olwawandiikibwa mu Bayibuli eno lutegeereka bulungi nti buli ekiyengebwa kiyitibwa mwenge. Obutunda buno bw'obukwata n'obuyenga, omwenge kiva mu kigambo kwenga. Kati olw'okuba nga obuyenzi, naye ate ekitamiiza kiteekebwako engeri endala, ekyo ne kifuuka ekiki ekitamiiza. Akantu katono nnyo kenayagadde ennyo mu nsonga eno mukyala Kabita akakonyeeko, nti kyonna kyanaabagamba kye muba mukola. Olwaleero Bayibuli eyogera ebigambo bingi eri abasajja n'abaki n'abakazi. Bigambo bino tewali mulala abyogera, Yesu yabikola ki? Naye abantu bagaanye okubikola ki? Okubikola. Pozi n'obukakafu obulala nti ekyokunywa ali teki oyo gwe tuzze tuyigako yaliwo nga n'ensi tennaba. Najja n'atuwa guidelines oba mmanyo kwe tulina okutambuliza obulamu bwaffe nga n'ebyokulya mu ebiri, nti kino kirongoofu, kino si kirongoofu. Ate tayinza tuuka ku mukolo ne yeekuba ndobo akola omwenge ffe tutamiire. Tweyanziza kubanga bwe guba mwenge gwaba yakola gwali mungi liita ezisoba mu 600 aziwa abantu batamiire, nga bwe twayigako mu Mako nti ne ku musaalaba baagumuleetera n'agaana okugunywa. Olabira ddala nga tekisobokera ddala. Mpozi n'okwongerako katono nti bw'osoma ku Kristo n'osoma ne ku kitamiiza, bo babiri ebintu bino tebiina bye bikwataganira. Tweyanziza nnyo. Muzikirize tugende ku kabonero ak'okubiri. Ugambye essula zino ze tuliko za bubonero. Yokaana essula 4 Onnyolwana mu 6 paka 5:4. 46. Awo najja nate Ekaana eky'Eggaliraaya, mwe yafuulira amazzi evviinyo, era yaliyo omukungu wa kabaka eyalina omwana we omulenzi eyali alwalidde mu Kaperunawumu. Oyo bwe yawulira nti Yesu avudde e Buyudaaya ng'atuuse e Ggaliraaya,
najja gyali namwegayirira aserengete awonye omwana we kubanga yali ng'agenda kufa. Yesu n'amugamba nti bwe mutaliraba bubonero n'ebyamagero temulikkiriza n'akatono. Omukungu n'amugamba nti ssebo serengeta akaana kange nga tekannaba kufa. Yesu n'amugamba nti genda omwana wo mulamu. Omuntu oyo nakkiriza ekigambo Yesu kyamugambye n'agenda. Bwe yali ng'akyaserengeta abaddu be ne bamusisinkana ne boogera nti omwana we mulamu. Awo n'ababuuliriza essaawa mwe yasuukidde. Awo ne bamugamba nti jjo obudde nga ssaawa ya 7 omusujja ne gumuwonako. Awo kitaawe n'ategeera nti mu ssaawa eyo Yesu mwe yamugambira nti omwana wo mulamu. Ye n'akkiriza ennyumba ye yonna. Kano ke kabonero ak'okubiri nate Yesu ke yakola bwe yava e Buyudaaya okugenda e Ggaliraaya. Kyo yanziza musajja atambudde mayiro ezisoba mu 2 aze eri Yesu Kristo. Mwami Ssewankamba kiki kye tulabawo awo? Tulaba omusajja ono nga newankubadde ekifo kye yalimu yagamba yalaba obulamu we buli obwandiwonyeza omwana we ng'era mu Yesu. Lwe lugendo olwo lwatambula n'atuuka Yesu Kristo waali amwegayirire awonye omwana we. Ekirala kye twalabyewo awo nti Yesu Kristo bw'amwegayirira n'alyoka amugamba nti genda omwana wo mulamu taddawo okugamba okakasa nga tumutuuseeko n'amazima ddala n'oyogera bwogezi n'abeera mulamu. Bayibuli etugambye nti akkiririzaawo n'atambula n'agenda kubanga ng'akimanyi nti ali mulamu. Kyala Kayita ndabawo kankiyite continuity oba okugoberaŋŋana nti kubanga wano mu kutandika batugambye nti bwe yakomawewa kitegeeza nti ekyakolebwa ku mbaga tekyasigala ku mbaga kyabuna. Kati omukungu ono agambye nti yali ku mbaga akomyewo yatuleetera ebyokunywa kanziruke misinde. Wadde yali mukungu ebyobukungu yabisa kuki ku bbali ate yali mukungu atalina mu Yudaaya naye ebyobukungu n'abisa ku bbali. Ekisinga okwewuunyisa bwe yawonya omwana omusajja ono okukkiriza kwe nako kwewuunyisa. Ewaka yatuukayo nkeera naye nga mumativu nti okusinziira ku yayogedde omwana mulamu mbuye n'ab'omu nju ye bonna ne bakkiriza. Amiina. Olwo lwebadde olw'5 nti olw'ekikola Yesu kye yakola nga bwe tugambye obubonero buno kukkiriza. Mwe mukkiriza ne mufuna obulamu. Yesu yakola akabonero kano omusajja n'akkiriza naye teyakkiriza yekka ne famire yonna nekola ki n'akkiriza. Kati bwe tuba tujja eri Yesu Kristo nga tumusaba obubonero tumusaba ekyamagero kiki kye tulina okubeera nakyo mu bwongo nga tuzze eri Yesu Kristo? Gwe musajja ono mukyala Kabiito kiki kye tulina okubeera nakyo mu bwongo nga tuzze eri Yesu Kristo musaba akabonero? Bwe mba nzije wa Kristo setaaga kujja na doubt oba nakubuusabuusa. Nina kujja nga ndi mumativu nti ekyo kye ŋŋenda okumusaba akiyinza era akisobola era ajja kukola ng'okusiima kwe bwe kuli kubanga nsobola okumusaba n'atampa kye nsabye naye aba amanyi ekisinga obulungi gye ndi. Obanga tubeera mu nsi eno ne tuba n'abantu be tuteekamu obwesige noganzi bwe ŋŋenda owa gundi nga neetaaga kintu gundi nteekwa okukikola ki okukifuna naye ate kisingawo nnyo ku Mukama waffe Yesu. Nti buli lwojja gy'ali n'omugamba ky'oyagala kkiriza nti omaze okukiweebwa. Era Bayibuli bwete okunnyonnyola ate nga ge mazima. Wano sorry ndabawo embeera nti ffe ng'abantu bwe tujja mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo tubeeranga n'okukemekkereza. Tuzze kumukema. Simanyi oba nammwe mukifuna. Twakiraba ne mu Makko nga mwekiri nti Abafalisaayo bajjanga ne bamukema. Kituufu baba bamukkiriza
era nga bakkiriza nti asobola okukola naye nga waliwo embeera y'okukemekereza. Ekyawandiikibwa kyatugambye nti Kristo bw'akebera omutima gw'omwami ono nga mukkiriza omwana n'akola ki? N'awona. Ekikulaga okukkiriza kw'omusajja ono nti kwali 100% nti Kristo bw'ayogera ekintu kikola kyekyo. Leeka teyadda. Yagenda ku makubo malala. Kakati eno programu ewedde Kristo akikuttemu. Kasooke ngende ndabe ekirala. Addankeera. Kyekyo yawonye. Nti yawonyesa ameka okukakasa ebyakoze bitya. Naye nga Kristo wano ye yamulaba okumukebera omutima gwe nga kiri fine. Olumu tujja mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo n'ayogera naffe butereevu ng'olina wakati mu ssaala osaba ebirowoozo biri walala. Kyayaziza mwami kuteesa nga tonnajja mukyala Kabiito nti bwe tuba tusaba obubonero Katonda bw'atakatuwa akabonero oba ekyamagero tekimuggyako bwa Katonda bwe. Bwe tulaba Yesu Kristo mu lusuku yasaba ekikompe kikole ki? Kimuggyibweko. Ekikompe Yesu Katonda n'atakijjaawo. Naye tekyajjako Katonda kubeera ki? Kubeera Katonda. Twayigako nti Katonda ono alaba future agiraba nga history. Amanyi di we kyetaagisa. Amanye ekiseera ekituufu kyalina okukoleramu ekintu. So bw'aba aganye tekimuggyako bwa Katonda bwe asigala Katonda olw'ensonga ze. Mwami Ssewankambo, mukyala Kabiito ne mukadde Kiwanuka. Webale nnyo. Njagadde okwogera ku kino nti Yesu Kristo afaayo eri buli kintu. Kakibe kitono kitya oba kakibe nga kyenkanawo obunene. Manya nti afaayo ku ky'omukyala, afaayo ku ky'omwana, afaayo ku ky'omwami, afaayo ku kya community yonna. Abifiirako ddala. Naye ate era kinayongedde okuyiga awo nti kituufu twetaaga okusaba Katonda olw'obubonero bube bujje si kubanga nga bw'ogambye kumukemekereza naye nga tumusaba atukolere ebyamagero bino oba ebibonero buno mu bulamu bwaffe singa ffe bwe twandyagadde wabula ye alina enteekateeka ennungi ey'obulamu bwaffe ye naaba ng'akola ekisingako obulungi. Ekibuuzo nti tusobola okukkiriza ekyamagero kya Katonda nga mu ngeri ye gy'ayagala okukitukoleramu kikolebwe mu bulamu bwaffe nga ye bw'ayagala nga tukkiriza nti ye yalina enteekateeka ennungi mu bulamu bwaffe, awo we tutera okwawukana ne Katonda. Nti nekirala kye nayongedde okwetegereza mu kyamagero kino ti Katonda afaayo mu mbeera zonna ez'omuntu. Abaali ku mbaga baali mu ssanyu n'asanyuka wamu nabo. Omukungu ono alwazizza omwana anakuwalidde wamu naye. N'ekirala omukungu teyali mu Yudaaya. Ate Yesu Kristo gy'atandikira ku mulimu. Abayudaaya nti we bwe bamulinako obwaki obwannannyini. Era gye twasomako mu Mako nga nti oli eno jangu tukole bwe tuti. Naye akabonero kano kwongera n'okulaga nti w'abantu bonna. Ebyamagero bino ebyakolebwa agambye nti biraga kukkiriza. Naye tusaana kuyimirira ku byamagero tulyoke tunyweza okukkiriza kwaffe. Abantu bangi bayita mujjangu olaba ekyamagero, era abantu bangi ne bakulumuka okulaba ebyamagero. Naye ebyamagero mu kiseera kino si byetuteekwa okuyimako okukkiriza Kristo. Tumanyi nti Kristo afaayo eri obulamu bwaffe. Kyonna ekikoleddwa ku lwaffe twebaza buki bwebaza. Ebiba bizze twagala kutendereza na kumusuuta ng'omulokozi waffe. Naye ekisinga okuba ekibi mbu abasajja abaali ne Mukama waffe
abamu bakkiriza abamu ne batakola ki okutendereza n'obuvumu byandibaddeawo n'enduulu eyandibadde ekubibwa tebyakubibwanga kubanga n'okubitegeera tebabikolanga ki tebabitegeeranga naye naffe tuyinza okuyima ku ekyo ne tulowooza nti batakola kyamagero ate olwo kati abanjagala ne Kristo atwagala nga bwe tukola ki bwe tuli tugenze Yesu omwami kuteesa katono nnyo mbadde nja kwongerako ewa mukadde nti ekyamazima bw'otunuuliramu ebyamagero Kristo bye yajja atandika okukola kiki ekyaleeteranga Kristo okukola ekyamagero Yesu obwetaavu bwaliwo naye kiki ekyaleetera ekyamagero okukolebwa kukkiriza kwa mu mutima maama agamba bano kyabagamba kyonna kyemuba mukola kitegeeza ne bwe yandibagambye munviire they would accept and live ono amala kebera mutima gwe nakkiriza nti omwana mulamu natambula nagenda mulamu naawe kaakano bw'oba oyagala ebyamagero Kristo byagenda okukola mu bulamu bwo mukkirize ebyamagero bimaze okutuuka mu bulamu bwo naba toyina kukkiriza Kristo fully okukkiriza mu mutima gwo Kristo agenda kukola byamagero mu bulamu bwo tugenze ku kitundu ekya Tuesday mukadde tugenda kusoma Yokaana essula 5 onyo olusooka tusooke tukome ku lw'omukaaga oluvannyuma lw'ebyo ne waba embaga y'Abayudaaya tunayambuka e Yerusaalemi naye mu Yerusaalemi awaali omulyango gw'endiga waaliwo ekidiba kye bayita mu Lwebbulaniya Besayida nga kiriko ebigango 5 mu ebyo mwagalamirangamu ekibiina ky'abalwadde abazibe b'amaaso abalema abakoozimbye nga balindirira amazzi okubimba kubanga malayika yakkanga mu kidiba mu biseera ebimu n'abimbisa amazzi oyo yasookanga okugendamu ng'amazzi gamaze okubimba yawonanga obulwadde bwe yabanga nabwo ne wabaawo omuntu eyalina endwadde nga yakamala emyaka 38 Yesu we yamulaba oyo ng'agalamidde n'ategeera nga yakamala ennaku nnyingi n'amugamba nti oyagala okuba omulamu ansi entuufu yalibadde ki mukyala Kabiito nga bakubuuzizza obadde mulwadde nnyo ekirungi ebyeddwaliro obimanyi ansi entuufu yalibadde yandizeemu naye ey'omwanguka n'ali erinaga nti ani ayogedde kubanga ng'abuuza alabika abuuza alinako kkulu naawona ntya neyanziza ansa yalibadde ye njagala mbeere mulamu kadde kiwanuka Yesu Kristo lwaki abuuza ekibuuzo ekiri obvious omusajja olwedde amulaba myaka 38 ate amubuuza ekibuuzo ekiri obvious olwedde ekimutaddeawo ku kidiba bulwadde kubanga ekidiba ekyo batugamba kitegeeza ennyumba ey'ekisa bakuŋŋaanirawo okubeera balamu ate abuuza wali okitegedde nti waliwo abayinza okubeera nga balwadde naye nga tebaagala kubeera balamu nga yeekyawa wansi ne bateekawo akagambo explain oyagala okubeera omulamu alabe ng'obaddala omusajja ono kyaliko wano kyayagala okimanyi tubeera mu makanisa gaffe nga tukkiriza Yesu naye nga abalala tebabiriiko wali okitegedde ekyo nga waali awo naye oba kwegamba aliwo olw'emikwano n'ebiringa ki n'ebiringa ebyo n'abalala ku kidiba ekyo baabeerangako kubanga baabagamba nti amazzi era bagabimba era ogenda n'okola ki naye kyenjagala kuddayo lwaki Yesu abuuza ekibuuzo ekyo alabe omusajja ono obwagazi bwe we bukoma webale nnyo ekibuuzo kino kyali kyamubuziba oba kyali kiri deep nnyo nti amubuuza oyagala okuba omulamu si buno bwokka bwokka si kuno kwokka okuli fiziko naye ate ayagala kumubeera ayagala obeera obulamu bw'ayogerako obw'emirembe n'emirembe
oyagala okuba omulamu kati n'okuddamu kwe kumulema kubanga ekibuuzo kyali kya mu buziba nnyo. Tweyanziza tujja kiraba mu maaso awo ng'ate amugamba nti alina ekirala kyayongerako ng'amugamba tokiddamu. Ekibuuzo omusajja tugambye akigudde. Kibuuzo yaki akigudde naye twagala tulabe mu kigwa azzeemu atya kuba tugambye answer eri obvious yes sijja azzeemu katulaba addamu atya mukadde. Some olw'omusanvu lwagambye ti omulwadde n'amuddamu nti ssebo sirina muntu ansuula mu kidiba amazzi we geeserera nze wenjijira omulala nga nsoose okukkamu Yesu namugamba nti golokoka lwero olw'omusanvu agambye talina muntu akola ki ansuulamu mu bufunzi oba waakunyambako tulina okukola budget nga bw'ino otambula twetaaga ebyokulya bw'oba waakubeerawo kumpi wano twetaaga ebyokulya weetaagayo omufaliso kuba malayika tajja buli lunaku oba weetaagayo omufaliso twetaagayo olina okubaamu n'amaanyi kuba wajjira olina okuba nga olina ekiwago baveeyo nsookemu byonna byamugamba abalala bonna bandekawo naye oba osobola bye bino by'olina okukola ki olina okukola mu bufunze mukyala Kabiito musajja ono kikyamu kikyalina condition ki gye yatukamu ddala emuleetera okuddamu ansi etali ntuufu. Omusajja ono obulwadde bwamuluma n'atuuka ekiseera ng'essuubi likendedde. He was hopeless. Ng'essuubi likendedde nga kati tayinza na kulowooza nti eriyo omuwonyo omulala atali mazzi gano abimba. Tweyanziza mukadde Kiwanuka. N'omuntu gwe yali atunuulira ng'alaba muntu wa bulijjo yamutegeera era kyavudde amugamba nti sirina nsuulamu bw'oba olina obusobozi onookola bulungi onyambako n'engwamu. Yesu atweraga bulijjo ng'omuntu owaki owa bulijjo ekitegeeza atulumirirwa teyeefuula wa waggulu okusinga abalala era okukkiriza kwaffe kukola kine nnyo ku lwa Yesu. Tweyanziza ffenna tugambye nti yaddamu ansa nkyamu naye twebaza Mukama nti ffenna abali wano tekuli Yesu Kristo twagala tulabe Yesu Kristo engeri gy'amuddamu kuba ku kyamuddamu temuli nti ozzeemu bubi katulabe Yesu Kristo kyamuddamu. Yesu n'amugamba nti golokoka weetika ekitanda kyo otambule. Amangu ago omuntu n'aba mulamu neyeetika ekitanda kye n'otambula. Kristo ono bannange kansoke mwami kuteesa kiki kye tulaba ku Yesu Kristo ono bannaye ddala si wa bulijjo. Kristo tali judgmental. Ffe nga bwe tuli bw'atukwata naye ate bwe twongeramu ekirungo eky'okumukkiriza baneene gujja bagira atwagala. Kristo alina okwagala okusukkiridde. Naye neebuuza ekintu kino engeri gye kyahapeninga anyway amaanyi ga Kristo geewuunyisa. Mukyala Kabiito kiki kye tulaba ku Yesu Kristo? Mu kiseera kino ndaba Kristo nga w'amaanyi kuba alina amaanyi agawonya. Ndaba ng'akoze obutonzi kuba omuntu alwa emyaka 8 wano mufuna omuntu wammwe n'alwalira ennaku nga 3 4 5 wiiki n'ewera mwenna essuubi ne libakenderamu nga mulabira ddala nti akoze eki naye kati owa 3 mu 8 ateekwa okuba nga n'ennyama yali etandise okuggwa ku mubiri. N'ekirala nga Egundi bw'agambye nti tali judgmental ate talina ntondo mwana wattu kuba yandigaye nti senga ngenze wa muntu nti Brian nina ekizibu naye nkimanyi osobola mpayo emitwalo 5 kale naye nakimbugwe naawe olimba mbadde nsobola n'okuwa emitwalo 10 kale woba onsabye 5 giijo naye ye teyamukuba buyinza bwe yakola nga bw'alina okukola. Twebaza Mukama Yesu Kristo tali judgmental tamuzza mu mubuuza watuuka otya wano kiki ekyakutuukako tebadda mu tafokasinga ku problem anoonya solution. Fe tusooka kumubuuza bibuuzo watuuka otya wano kale singa tewakola kino tabimuzzaako kubanga
biyinza n'okubanga bye yakola bye byamuleetera okutuukamu eyo embeera nga bw'anaabimugamba ate giruti ejja kumuttira ddala. Yesu takola ki? Tabufokasingako. Yesu nga kyafokasingako kumuwonya physically and spiritually. Tafa kumuwonya mubiri gwokka naye n'ebyomwoyo. Mwami Kuteesa, tuyinza okutunuulira Besusaida ng'era tulabanga ekidiba kati tuli mu kkubo bufaananyi tulaba ekidiba kyali kifaanana kitya. Njagala kukutegeeza ekidiba kye twogerako be bantu abo bali mu bwetaavu bw'oyitako bulijjo, be bali mu kunoonya engeri gye bafunamu okuwonyezebwa, okuyambibwa, naye ng'obakola ki? Obayitako. Omusajja ono emyaka 38 yayitibwangako era abajjanga nga balinamu amaanyi bagingiranga amazzi ne bakola ki? Ne bawonyezebwa, naye nga teri ayinza gamba nti kansooke nsuuleyo ono omwami nkyalina amaanyi nti nze nkyasobola n'okulindayo ennaku endala mmeka 2 naye nga buli omu yakola atya? Yeefaako yekka. Mulaba ekidda mu bulamu bwaffe, buli omu ali mu kwefaako bannaye. Ebigambo bino bijja gye tuli. Ebyamagero ebyo twalabye eri nti byakolebwanga abantu babeere n'okukkiriza. Naye kyensinga okwewunja ku musajja ono nti yalina okukkiriza. Omusajja yali amaze emyaka 38 ng'agalamidde, nga nnyingo temuli maanyi. Amugambye weetikka ekitanda kyo. Ndaba omusajja olw'okukkiriza ng'apapa ayimirire agenda okulaba koze ki? Ziddamu amaanyi. Agenda okulaba nga amaanyi agasitula ekitanda nago gakoze eki? Nga gazze. Embeera efaanana bwetyo ne mu kukkiriza kwaffe weeri. Yesu Kristo bw'atuyita okubeera abaana be, tuba balema abateeyinza. Kyova olaba nze bulijjo neebaza ne ŋŋamba nti Katonda nga wakisa ng'okubeera omuadiventi si maanyi go, kisa kyani? Kya Katonda. Naye naawe wakkiriza newe n'okola ki? Ng'omusajja ono omuleme yali ku kidiba bwe yakola ki? Tuyanziza. Ekirala kye tusembyayo baatugambye mu Lubunya olwokuna ti malayika yajjanga. Naye twabadde tukola analysis mukyala Kabiito asobola okuba nti ono malayika yava eri Katonda kubanga kubamu akafaananyi azze amazzi agagize waliwo survival for the fittest asinga amaanyi yakola ki? Nga Katonda ali eri waggulu alaba ekigenda mu maaso asinga amaanyi yagwamu. Oyo asobola okubanga malayika wa Katonda oyo mukyala Kabiito. Si kigendererwa kya Katonda okulaba nga tulumwa kubanga mu mboozi mukadde gy'asomye nti ebigango byaliwo 5 nga mujjudde abalwadde, abakonzibwa, abalema n'abafaanana batya. Naye amazzi gano malayika si yagasiikuulanga ne gatokota. Nga bwe tumanyi obutonde waliwo forces eza nature ezisobola okutokosa amazzi. Mu Eastern Uganda waliyo ekkuŋŋaaniro ly'amazzi bayita Kitagata. Naye amazzi gano mu kutokota kwago waliwo agootera ddala, waliwo ag'ekibugumirize, waliwo ag'ekisu, naye nga nature mu kutokota kwago galina healing element. Era nakati senga ogenzeeyo osanga abantu nga bagatuddemu kubanga galimu minerals ezaki ez'enjawulo ezisobola okuzzaawo omubiri. Naye si nti malayika yajja n'atabula amazzi kuba Katonda teyandinyumiddwa nga bonna bali awo bambi kano kalwanye bakasooseeyo. Ono buli lwagezaako ndaba nga n'emyaka 38 n'okwewalula kyabanga kizibu. Asemberere yadde ekidiba we kiri. Tweyanza mu bufunze Yokaano kiteekamu kino ye yali endowooza y'abantu gye baalina. So kiwandiikamu it was tradition gye baalina nga bo balowooza ki? Malayika. Naye muzikirize tuveewo olw'obudde. Sebunga tetunava mukadde. Omusajja ono yennyini agambye naye muwa omuzindaalo lwali lwa Sabbiiti. Awo enzira mukadde. Ako kateekako waaliwo ekigendererwa. Titwalisuubidde omusajja ono okumuwonya abanaddiini abantu bonna baalireese abalala. Yesu akoze ki? Abawonye. Baali badde bayimba nga bakuba amiina naye si bwe gwali. Naye batongeddeko nti yakikola ku ki? Ku Sabbiiti. Katulabe reaction y'abanaddiini betwalisuubidde abaalisanyuse kiki kye baakola. Mukadde
tutandikire ku lw'ekkumi. Yokaana essula 5 olw'ekkumi paka 16. Awo Abayudaaya ne bamugamba oyo awonyezeddwa nti leero Ssabbiiti muzizo gwe okwetikka ekitanda kyo. Naye n'abaddamu nti oli amponyezza yaŋŋambye twetikka ekitanda ky'otambule. Haleluya. Ne bamubuuza nti omuntu oyo yaani eyakugambye nti weetikke otambule? Naye yawonye nga tamanyi bw'ali kubanga Yesu yali amaze okugenda. Abantu abaali mu kifo kiri nga bangi. Oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'amulaba mu yeekaalu n'amugamba nti laba oli mulamu, toyonoonanga nate kigambo kisinga obubi kireme okubaako. Omuntu oyo n'agenda n'abuulira Abayudaaya nti ye Yesu eyamponya. Amina. 16 agamba nti awo Abayudaaya kyebava bayigganya Yesu kubanga yakolera ebyo ku Ssabbiiti. Mpulira. Bravo. Omusajja abaddeko emyaka 38. Bamuyitako. Embeera. Bamulaba. Sita kindi n'ekyokulya tebamutwalira. Yesu Kristo amuwonyezza. Fotyo okufokasinga ku mulwadde gwe bawonyezza. Bafokasinga nti asitudde omukeeka oba omufaliso gwe ku Ssabbiiti olwalimu kukola. Kikyamu ki kye balina? Mumbuulire bannange. Abanaddiini bano buzibu ki bwe balina? Sewankambo. Abanaddiini bano balina obuzibu. Twajja tubulaba. Naye nga be bayigiriza b'amateeka n'ebyawandiikibwa. Naye babisoma kiwalo. Omwoyo oguva mu mateeka gano ge basoma bagutadde wabbali. Gw'omwoyo gwakwagala. Yesu Kristo aleeta amateeka gano bakatonda atuwa amateeka gano gakutuyamba kuba na nkolagana wakati waffe naye. Naye ate kati bano bagunjaako ebirala bye bagatta ku mateeka gano ku lunaku olwo nga ne bekuba kutuuyana butuuyana obeera okola ki? Okola. Kati balaba ono akutta ekitanda ali mu kukola kiri ekikoleddwa bakibuusizza amaaso already kubanga balaba ate kati ono abadde ayina kubeera wali ku kitanda kye wali ate akutte n'ekitanda kyasitudde. So kati ne tulabanga bo balabira ddala waliwo alumba ebyabwe, waliwo alumba ebyabwe be bandibadde balina obuyinza buno naye ate kati waliwo alikoze eki abikoze. Naye ebintu bino mubina engeri gye mubirabamu bulamu bwaffe mwe tuyita. Mubirabira ddala nga ne kaakano newankubadde tubisomako kati biweebiri. Omuntu sibu Mukama akujja waakujje n'abaako waakuteeka ne bagamba kati bannange mwali munjagaliza ki? Naye mutwagala wa awatuufu. Kuteesa ndeese nti nva gye nvudde Mukama n'ansaasira n'envaayo. Bwe nzija nyongera okumutegeera mmwe ate ne musigala nga mulaba gye nvudde. Era n'anajja oluvannyuma lw'emyaka 10 nga mumunyumiza nti ono Nakyembuga omulabirawo yali mwenzi. Mpozi nange ekirala kyendaba ekiri ekikyamu ku bannaddiini bano balina enjigiriza enkyamu. Kituufu Bayibuli era batapusi b'amateeka naye bagisoma nga bakitaputa okutuukirira ku bigendererwa byabwe so si ku kigendererwa ekyawandiisa Bayibuli. Era mu Matayo 22 olunyiriri olwa 37 twalaba omusajja omu abuuza Yesu amubuulira amateeka. Namugamba nti amateeka gali ameka? Erisooka kwagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go ameka? Gonna. N'eryokubiri erifaanana kwagala muntu munno nga bwe weeyagala weka. Kino kitegeeza nti abasajja baadde batunuulira omusajja ono ku kidiba emyaka 38 nenga bayigiriza b'amateeka kubanga amateeka ge baali bayigiriza olwaleero Yesu agafunzizza siwe waawo naye ayogera ku mateeka 10 kubanga amateeka 4 gakwatagana gwe naani? Ne Katonda. Yagamba Mukama Katonda wo teweekolera kifaananyi kyole
tulayiranga bwere erinnya lya Mukama wa Katonda wo jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okutukuzanga agaana Katonda wo ne Katonda wo amateeka omukaaga sirawo nenye kwabasaamu ekitiibwa totanga toyendanga tobbanga towayirizanga towegombanga gakwatagana gwe ne muntu muki mukumwagala n'okumusamu naye bamuyiseeko emyaka 38 nga mulwadde naye nga tewali amukola ki mbonyebonye ebbanga lyange leero awonye yeetisse ekitanda bamuvunaana batandise okumuvunaana kitegeeza nti basoma tebabitegeera n'olwensonga eyo twegendereze nga tutambula mu bulamu buno tuyinza okuba nga tusoma bayibuli naye nga n'okubitegeera tetubikola ki tetubitegeera nga tulinga n'abasajja bali nga tuwombawomba twakitegedde nti Yesu Kristo ye designer era ye mukama wa Ssabbiiti ku Ssabbiiti Katonda omusiraani asigala agutuwa ku Ssabbiiti enkuba Katonda agituwa ku Ssabbiiti oxygen tusigala tumufuna ku Ssabbiiti n'okuwonya kubanga biri byonna abikola to sustain this world this universe n'okuwonya aba sustaininga so bano they majored in the minors kumateeka ne bongerako amateeka agasoba mu 6 tinewe wafujjanga amalusu nozika n'akati oba okoze irrigation oba okoze Yesu Kristo nga si kyekyali ekigendererwa kya Ssabbiiti. Sabbath is a delight kusanyukiramu tubere n'enkolagana ne Katonda waffe si bantu kuba malako tokoze kino don't tuina kubeera na nkolagana wakati wa Katonda naffe kunako lwa Ssabbiiti. Nja kusaba mukyala Kabiito otuwonge mu maaso ga Mukama. Mukama Katonda waffe tukwebaza olw'ekisa kyo gye tuli. Tukwebaza olw'obubonero buno obwatwandi tusobole okukkiriza tube n'obulamu. Si ffeka ne bannaffe abalala bangi eyo gye bali ayi Mukama. Nga tubisomako katulemu bireka mu Bayibuli naye tubiteeke mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ayi Mukama. Era tusaba bitufuukire entanda bw'onodda okututwala eka tubeere abamu ku abo b'onaatwala mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.